Nze Lukwago Swali eno critical analysis ku tweet Muhoozi Kainerugaba gye yakoze ng'agamba mbu bo balinda muchwezi munnaabwe Donald Trump afuke president ajja bawagira okuwamba Khartoum. Ekyo kye nabagamba Suzy Wiles omukyalo oyo lobbyist Museveni gwasasula sente amukutulira eddiiro mu America ate kati Trump yamufudde chief of staff wa White House. Ekigenda maaso Sudan Khartoum kyajjawo olwa America, European Union ne international community ogezaako okuteeseganya RSF militia paramilitary company oba militia abaali abajanjawidde ne be rebranding to Rapid Response Force naye nga ekyo ekibinja kya RSF ekikutumirwa Ahmed Dagalo be bajanjawidde abatta abantu mu Darfur. Bashiri kye kimu ku kibinja kye yali militia gye yali yeesigamako okwekuumira mu buyinza mu Sudan. Bashiri we yajja teyafokasinga nnyo ku kuzimba gye Sudanese National Army ng'atya okumusuula amagye okumusuula n'asalawo azimbe militia. Mu kuzimba militia eyo n'agifuula nga y'amaanyi era ne mu kuggyako Bashiri European Union n'Abamerika bakwatagana nnyo ne RSF okukuba amagye ga NIS agaali gakuuma Saddam nga olaba wano militia gye bayita SFC bwekuuma Museveni. Kati Sudan NIS abantu we beekalakaasa NIS negezaako bakubamu amasasi RSF ye yajja ne yeekuba ne NIS newamba Bashiri nemukwata nemuwa Sudanese Armed Forces. Kakati RSF eno European Union ebadde ng'egikozesa ne Saudi Arabia ng'egikozesa ng'era bawa Bashiri sente. Saudi Arabia ng'egikozesa okukuba Abahouthi e Yemen ne United Arab Emirates ng'ekozesa RSF. Era kati essaawa zino we baalaba nga RSF y'amaanyi America ne European Union n'aba Saudi Arabia ne bagezaako okugamba Sudanese Armed Forces ti abajasi ba RSF bateeke mujje. Ba Islamist gundi waliwo ekibinja ky'abasiraamu nga bajjeno erinnya ndyerabidde kiza Islamist ne bagamba gundi oyo Ahmed ne bagamba Hamdan General Hamdan nti nedda tetujja kukkiriza woleeta abo aba RSF noba integrating into the army. Ahmed Dagala agenda tukukinirako afuuke w'amaanyi. America ne bagamba no mukkirize RSF yegatte mujje ne bagaana emundu netandika otokota. Era ekifudde olutalo lwa Sudan olutakoma luwagirwa Abamerika Abarasha eno European Union kuba European Union esasula RSF sente ereme ekubeba irigo immigrants abagala ogenda mu Europe. Saudi Arabia gundiani United Arab Emirates ekukuta nnyo ne Ahmed Dagalo owa akulira RSF era some of the illicit gold gwe batwala eyo gundi n'Abarasha bakukuta nnyo n'ono wa RSF. So kati kiri awo katogo kali awo kakati Museveni ayingiriramu wa ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Uganda bagikozesa nga transition point y'ebyokulwanisa era golodi omu gwe babbeeyo mu Sudan okumutwala eyo mu United Arab Emirates ayita Uganda ne Kenya. Era ezimu ku nsonga Ahmed gundi ono Hamdan General Hamdan president aliko kati Sudan kwe yava okugaana obwa chairman bwa William Ruto nga IGAD akulemberemu enteeseganya olwa Ruto ne Museveni ne Mossad Israeli okubeera nga bakukuta ne oyo omukulembeze wa RSF. Kyovolaba Ahmed Dagalo United Arab Emirates we yamuteeka mu sente
agende akole tours mu nsi eza Africa. South Africa nemwe welcoming nga president ne William Ruto namu welcoming nga president kyawaseninga embeera. Era Israeli yemu kubawagira RSF nga bajuwe ebyokulwanisa okugitendeka. Era ezimu ku nfo bwe batendekera aba RSF ziri wano mu Uganda. Mossad ebyokulwanisa RSF byekozesa ebimu biyitira wano mu Uganda bibyo Kenya paka. Era Museveni abamu ku bacuba gye bali balwanirira RSF. Mossad ekozesa nnyo Uganda okubeera nga bawa RSF intelligence network enemy lines okubbayo gold nga Museveni bamuwa ebyobugagga nga gold ne oil. Kati ono omwana bayina endowooza nti Trump engeri gyali omukutuzi wa ddiiru wanajja bajja kwogera naye abawa amaanyi abayambe nako okukkirizisa ensi endala. Museveni bamugamba agende e Sudan akubbe emmundu. Nze mbagamba ebya Sudan byanjawulo mukko sibyo bino bye mubadde mukola ewa Salva Kiir omukolera interests za America mukola interests za aba China. Muhoozi oyina emisango gye wazza e Sudan. You unleashed terror to the civilian white army, to the civilian based white army of Riek Machar. Mwakozesa cluster bombs which is against the UN armed embargo. Cluster bombs baziteekako armed embargo tezikkirizibwa kuba ziri considered as weapons of mass destruction. Mwazikozesa Sudan ne muddira ebyokulwanisa eby'amaanyi ne mutandika obikozesa kwabo ba white civilians ne murepinga abakazi ne mukola a lot of human rights violations ne mubba ebyobugagga mu Sudan. Era kigambibwa nti n'olutalo ejjongole state mwabalupikangamu okulwongeramu musobole okubba ebyobugagga byayo. Bajeno bonna abakola effujjo bajja wano Uganda, Sudan, South Sudan. Abamu bayina n'amataka bayina n'ebijja ewa eruweru nabasomako mugundi mu New Vision. So ensonga ye Sudan eri wakati wa America, Bangereza, European Union, United Arab Emirates versus Russia, China bichi webitu. Ono omwana bo baagala gendayo nga ba mercenaries. Lwokuba Mossad ekitongole ekikesi ekya Israeli kikozesa Uganda nga transition point okurefuelinga okukola military logistics funding n'ebyobukesi intelligence. Uganda, Kenya ne Rwanda eri RSF. Era bo baagala kuteekako Ahmed Dagalo olwa ddiiru z'abawa. Yensonga lwaki omwana oyo yayogedde ekintu ekyo nti feero mucwezi waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekirala Muhoozi ekimwogeza ebyo olw'okuba nti Trump awagira nnyo Israeli muntu nnyo wa Netanyahu. Amanyi ajja kubatiikingirako butiikingizi naye bambi babeera ne interests tebamala gabikola fa. Tebamala gabikola fa nti Trump ajja keera nkya agambe nti Muhoozi mugende muwambe katuumu tubawadde obuwagizi. No, wabeerayo ba policy makers. Politics wa America ali anchored on experts lobbies. America ebasasula sente nyingi nnyo bagiformulatingire foreign policies, domestic policies kwe batambuliza. Kati ensonga ya Sudan oyinza n'okwesanga nga yagiteekateeka gwali mulembe gwa Obama nga Biden abadde ateeka in place omulembe gwa Obama gwe byalekawo. So Muhoozi tabadongo walirako n'oyo kwetewe.